Amanya ze Semakalu Charles, chairman w'ekyalo kino eky'Ennamungona Kasubi, atwafunye ekikangabwa eky'amaanyi kya pastor waffe Pastor Bujingo yadde akubiddwa amasasi wano Ennamungona ku bawala Katamu zone yange yennyini gye ntwala, naye nti ebintu byasoose kutegeereka byase nga tutankana kifo ky'ekituufu. Sawa zabadde nze nfuna amawulire kuva defense wange mukulu Paulo nagafunye sawa 5:43 n'eddakiika 5:3 nga zigenda kwera saawa 6 nangamba nti tufunye amawulire ga Pastor Bujingo bakubye amasasi wano Ennamungona kubala yagambye nansana nenkubira osi wange mangu osi we namukubidde nangamba naye ali ku lubijji netanafuna kituufu netutandika connecting nga omanyi nga tukola ebyokwerinda mu kitundu osi kwe kuntegeeza nti oluvannyuma ndi afuna ekituufu nti kubawala kata wano Ennamungona nabwe ekitundu tandika connectinga buli bwe kikwatako yena ne tudduka era ttiimu yabaddewo y'amaanyi nnyo. Uganda Police yakoze omulimu gwayo, tusuzeewo tukeesereza obudde nga bakola okunoonyereza kino kiri so bwe kityo bwe kiri, naye nga naffe pasa sinamulabako nze nganze naye twawudde nti ali mu ddwaliro. Dereva we bagambye yafudde naye nange sinamulabako, naye nga omanyi nti okunoonyeza kukyagenda mu maaso. Awo we tuli kati saawa zino, naye nga abamawulire mbeebaza okuba nti mwasasanyiza amawulire mu bwangu obw'ekitalo, buli omu yenna waali alina kyakoze. Yeebale nnyo, yeebalire ddala, naye nga poliisi ekyakola okunoonyeza okulaba nti kiki mbeera yabadde etya, baani abakubye pasita mu mbeera bwetyo. Ebyokwerinda ekyamazima nti wano Ennamungona byo bibadde biri gulugulu, n'ekyannaku nnyo nti naffe kyatukoze okuba nti incident ng'eno ebeera mu kitundu kyange kyentwala. Ati si byandibadde nti oba biri eyo wala oba wa simenti waaliyo abyagana nze ng'omange mba sibyetaagira ddala, naye kyannaku nnyo nti kyabadde muno. Era kuba nti Uganda Police yatuuse mangu nnyo, ebyokwerinda yadde gulugulu mu kitundu, era kyemmanyi nti abakikoze sisuubira nti ba mu kitundu bayinza kuba bazinduukiza buzinduukiriza nga bavudde wala ne bajja oba oliawo nga balondoola pasita oyo. Ababaka bwempa abatuuze bange ab'ekitundu kwe kulaba nti tuteekawo empuliziganya y'amaanyi, ennamba zaffe tuzigaba. Gwekowulidde konna kebekapa ng'etambulira ku mabaati gwe kuba essimu kasitoba ng'ofunyemu okutya konna, tusobole okuba nti connectinga mangu tulabe embeera ki. Nga bwe mulaba twanyuza ebyokwerinda mu nnaku enkulu, tewali muntu yenna yakoseddwa. Nabo kityo nkubiriza abatuuze bange okuba nti nno tuwuliziganye. Ennamba z'aba security committee zonna, eya OC zonna mubeere nazo era tuzibawa, tusobole okuba nga tukwasaganyizaamu embeera y'ebyokwerinda by'ekitundu. Amanya nze Semakalu Charles, chairman w'ekitundu kino ekya Nnamungona Kasubi. Owabadde obuzibu Semakalu Charles. Amanya banyita Birana Jowadi wano ku Nnamungona. Ebirala sibikute bulungi. Baddewo sawa 3 kitundu awo tuli mu kwingira mu sawa y'okuna. Mbadde wano nalabyeko emmotoka ya Pastor Bunayiga, badde bamukuba amasasi abagala kumuta. Naye ffe twasooka twayikangamu, naye poliisi ejja etukutte ekwagala tubabulira amazima, amazima tubadde tugalina. Ati kuna ndi awo nawuliddako amasasi nga bali kukuba Pastor Bunayiga. Naye sigadekedde bulungi. Naye naleba abaana ababoda nga bali awo nga bakirira awo nga bali wansi wali bali mu katoolatoola. Naye sibadekedde. Zibaddewo nga nnyingi, abaddewo jaamu. Ebyo sibitegedde habwokuba poliisi nemaze nedutta ningenda. Birana Jowadi. Abanyanze Joseph Sebu. Kani mutuze wa wano ku
Namuŋŋoona bawalakata essaawa zaabadde nga 3:49 eyo zigenda owera ssaawa 4 ogw'ekiro. Omusumba Bujingo abadde aviira waggulu eno kukola pulogulaamu ye ey'emisingi waggulu eno erungujja akozesa nnyo oluguudo luno. Abadde akkirira ng'omuseddekezi amuteegedde wansi wano ka junction awo n'akuba amasasi amayitirivu agasusse mu 10. Manze n'adde ne mukwano gwange awo wansi tuwulira amasasi nga g'amaanyi ddala ne tudduka okujja okulaba ogubadde. Tugenda okutuukawo nga bagaba bakubye Bujingo, era mu kaseera ako tetwakitegedde nti Musumba Bujingo ye yadde avuga n'emmotoka eyo. Twakitegedde luvannyuma nnyo nti omusumba yatutte omuntu gwe bakubye, abadde bodegaadi we gwe bakubye, era mu kaseera twatulowooza omusumba yakubirwa naye nga bakubye bodegaadi, era ekyategeerekese luvannyuma nnyo kuba nti endabirwamu yabadde esseeko katono nnyo wansiko katono. Naye mu kaseera ako Musumba n'agenda yabadde agagala tomera omuntu oyo awo ampuse ye ennene eri awo, emmotoka neebuuka n'agikuba negwa wali mu luguudo, kwe kulaba nga badduka ogenda paka Mulago oli gye yafiiridde. Y'omuseddekezi yaddusa akkirira eyo bawalakata naye nga yabadde tali ku ppikipiki, era yaddusa akwezaako okuba amasasi mu bbanga naye nga amasasi gaavuza agasukka mu 10. Ekyabuyambye kuba nti yeyeevuze kuba oli tageti ye yazze nga tagetinga oli, era ebiseera ebisinga yeevuga. Ate n'ekirala emmotoka eriko praise God emanyikiddwa teriko namapuleeti, era oli olujja amanya omanya nti oyo Bujingo. Mu birowoozo bye era bakimanyi nti oyo Bujingo. Okukakananga mu mbeera eyo mulimu omwa alugendeddemu bodegaadi we, era essaawa zino ye kusinziira ku lipooti gyefunye nti omusumba ye ali mu mbeera nnungi, naye nga gino kidde eri gaweeza amasasi agasukka ne mu 10 kuba gaavuze nnyo, banze nagawulidde. Ssaawa zaadde zoolekera okwera ssaawa 4 ogw'ekiro, zaadde mu ssaawa nga 4 n'eddakiika eyo nga 48 kuba nabadde nze nakatuukira awo. Teyafulumye emmotoka olw'okutya naye okwo okungi ennyo, ye omuntu eyamukubye yabadde amulaba n'agezaako okuba ampuse eyo ennene eyaawo amutomera omujunduza n'adduka nga kirira wali wansi bayitawo bawalakata wansi awo gayagala mutomera, n'atereeza motoka n'agolola paka Mulago gye yaddusizza oyo bodegaadi we gye yafiiridde. Yageza tuuka e Mulago nga bodegaadi afudde. Piki yo saagirabyeko, piki saagirabye wabala ngaayo omuntu bano ababoda bakolera awo bagaayo omuntu yaddusa akkirira awo wansi bawalakata road ng'alina n'emmundu. Piki yo tebaagirabyeko, yabadde alina mundu. Yakozesa kukuba amasasi mu bbanga era nga akkirira awo okugezaako okukola ki okukanga abagezaako okusemberawo, tebasobola kuyingirira sasi mawulire. Naye nga mawulire ga nnaku nnyo okuba nti mulimu abaaluguzeemu twabadde awo n'atwaddewo n'emikwano gyaffe, twaddewo ne kamiitingi kaffe awo essaawa ezo tusituka okujja okulaba ki ekibadde. Gaavuze amasasi agasukka mu 10, gaabadde mangi, gaavuze amasasi agasukka mu 10 kubanga n'omuntu gyo mukudduka yagezezaako okuba amasasi mu bbanga kumbula abagezaako okusembera mu sijja kubuulira byekuusa ku mundu kuba nze simanyi nnyo mundu nti oba ino kika ki oba kika ki, wabula nti era gaadde gabwatuka nnyo kuba situmanyi oba zi AK47 sizimanyi, naye nga gabadde gavuga nnyo amasasi ago. Nganza asabire wa Pastor Bujingo kyenyinza okubagamba nti era abantu beeyongera okugyawo omusumba kalina amafuta mangi kubanga badde asinza Mukama bannaye yandibadde saa zino ze mbyaga ezikaze engoye okulabanga oli ajjira mu kaseera kadde amusuubiriramu n'atamusanga wate n'akubamu walala, kitegeeza omusajja amafuta gakola oyo Katonda abakola. Weewuunya okuba nti mu nnaku z'omwezi 2 yabadde agendedde ng'omwaka abadde agumazeeko naye ng'adde
kutandika mu bagenda omusanyizaawo wabula kino nkizeeri gavumenti batwongeremu obukuumi toyinza kugamba nti abantu nga bayinza okubulawo kamera wano ate wabeerawo obumenyi bw'amateeka mungi basikirawo amasimu bayolerawo abantu obubaddiya bakuba abantu ennyondo wano eriyo eno bawalakata wano waliwo obumenyi bw'amateeka bungi nnyo kino ekyokutta